wetubagamba nga bulijjo nti buli system mu gavumenti ya President Museveni nfu gwe kikyotegeerangamu. Olwaleero nzize mbalage ensonga ku nsonga ennyingi ennyo ze mbawadde lwaki tulina okulonda Kyagulanyi kuba ye Saviour wa Uganda yekka. Omanyi information eno abasinga temwagala giwuliriza, temwagala gitegeera, era essaawa zino wenjogera oyinza okuba nga ogenda ku scrollinga wansi olabe vidiyo endala, naye ng'ate eno information eri very important naye okugitegeera ki ekigenda maaso mu Uganda. Mu 2003 Ministry ya Energy yaggulawo institution mu bo mwennyini. Institution eyo ne bagiyita Rural Electrification Agency. Ng'omulimu gw'eyo agency gwa kutambuza masannyalaze mu byalo, gwa kutambuza masannyalaze mu byalo. Kano ka audio mwandikatambuzizza nnyo abantu b'omu byalo ne babitegeera. Rural Electrification Agency yakuliweetingibwawo kutambuza masannyalaze mu byalo, era ne bakola projection nti mu 2022 mu 2022 bajja kuba batambuzizza amasannyalaze mu byalo 26%. That was in 2003. Projection gye baakola oba plan gye baayina yakutambuza by 2022 babe nga batambuzizza 26% ng'abantu balina amasannyalaze. Nga wabula emyaka ebiri bwe twogerera kati, nga wabula emyaka ebiri pulaani eyo eggweko oba tageti eyo eggweko, Rural Electrification Agency yakatambuzaako 7%. Ngenda kuteerako Ministry wa Energy ng'ayogera, ogenda kuwulira yakatambuzaako 7%. Can you imagine? Wabula emyaka ebiri mu myaka 17 bakatambuzaako 7%. Kati gwolowooza nti 19% ebulayo banaasobola ogimaliriza mu myaka ebiri egibulayo? Of course that is totally impossible. Tebasobola kukola 19% mu myaka ebiri egibulayo ng'ate mu myaka 17 bakozeeko 7%. Lwaki nkola audio eno? Ekinkozeza audio eno ogenda kuwulira eddoboozi lya Minister of Energy aliko Mary Goretti Kitutu ng'agamba nti bamaneja ba Rural Electrification Agency balina okuresigninga. Ekyo nze kye kisinga okunnuma ng'omunnayuganda, era ky'ova olaba nti obubbi bungi, nti n'abanaddawo nabo bagenda kubba bubbi. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu afeyirinze ensi bw'atyo omugamba bugambi kuresigninga without any responsibility, without any cause of action. Ebintu bye twandiyagadde okuwulira biibino baprojectinga nti mu 2022 bagenda kuba batambuzizza amasannyalaze 26%. Wakayita emyaka 17 batambuzizzaako 7%. Projection eyo oba institute eyo Rural Electrification Agency fandi yaayo yali ya sente mmeka? Plan yonna okutambuza 26%. Sente mmeka ze baateeka mu nkola ezaali zirina okutambuza project eyo? After 17 years sente ezo baakakozesaako mmeka? Kuba katugambe kambawe buwe example, wetubanga bagamba nti plan yonna yali ya billion 2. This is just an example. Plan yonna yali ya billion 2. Abasajja essaawa zino kaŋŋambe nga baakakozesaako billion 15. Emyaka 17 billion 15, naye nga only 7% kye baakatambuzaako, 19% ekyaliyo. Mulowooza billion 5 eziba zisigaddeyo ziba zisobola okugusa 19%? Of course kiba tekisoboka. Kati obubbi bwe batyo we babba. Institution za gavumenti ezo zonna z'owulira nga sente ziri embezo tebalina ngeri ndala, tebagenda ne bazijja mu banka ne bazibba, bwe batyo bwe bazibba. Kati minisita okuvaayo n'agamba baresigninge, resignation yaabwe ffe tetugasa, muyina okutugamba sente mmeka ze baakakozesa. Kati n'ekirala, lwaki omulimu guno tebasobola kuguggusa? Weziba nga sente tezibbiddwa, tezikozesebwa, kiba kitegeeza sente zonna zikyaliyo. Sente za 7% zokka ze zaakakozesebwako, naye ojja kwesanga nti sente zaakakozesebwa ziringa za 20 oba 24%, ate nga abasajja baakakolako 7% yokka. N'ekirala, abasajja abo abali mu mirimu egyo bamanager be mugamba okuresigninga baali qualified okubeera mu mulimu ogwo, era baba nga tebali qualified, ani yabateekawo? Tujja wano ne twegomba China, ne twegomba South Korea, ne twegomba Singapore. Ekikuzisizza ensi ezo mu bbanga tono nnyo is because balina responsibility. Kakibeere 10 kalubeere lw'ataano tolubba, waliwo afollowinga, ate ekikwatagana ku bya gavumenti tokwatako. Naye kati gwe tosobola kuŋŋamba that failure like that. That is one of the biggest failure I've had. Nojja n'oŋŋamba nti baresigninge, nojja kutusanga ku social media nga tuli kuwa ebintu ebitalina makulu, nga tuli biwa makulu, naye wulira ekintu nga kino. Ngenda kuteerako eddoboozi lya minisita omuwulire ng'ayogera, naye gwe atannaba kukitegeera. Nkugambye mu 2003 baateekawo ekitongole within the Ministry of Health, institute eyo nga bagiyita Rural Electrification Agency, ne baprojectinga nti
by 2022 bajja kuba badistributinze amasannyalaze 26% mu Uganda mu byalo, nga wakayita emyaka 17 bano abasajja ku 26% bakakolako 7% after 17 years, wabula emyaka 2 gyokka. Ekisinga okulwaza omutwe n'olubuto nti Kenya ng'egula kufa amasannyalaze ate bo bakoze ne badevelopinga by 79%. Okiwulira, bo bakoze ne badevelopinga by 79% kyokka nga ate amasannyalaze ffe tugabaguza bagajja waffe. But after 17 years abasajja badistributinze 7% nga projection yali ya 26% mu 2022. Essaawa zino nga wabula emyaka 2 nga abasajja bakadistributingako 7%. Naye ng'ojja kwesanga nga ssente zaakozesebwa obudde, naye minisita n'avaayo n'agamba ayagala resignation etuyamba ki? Esomesa ki omwana yenna omulala n'addamu eyo office? Wulira eddoboozi lya minisita Mary Goretti Kitutu. Peace. You have Ugandans who are not accessing power. That's why you think you've seen me with Rare. 17 years, you've only moved 7%. I would rather be fair and say, let me swallow my pin and resign. 17 years, you've covered 7% of the rural electrification and 80% of Uganda, Afghanistan, which is at 99. Kenya, who are using our power. The other time when we were there, they said 60. They are now at 79. So what is wrong here?